Telepo mabuza ko buli omujo osizidde okubeera nga togoberera. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzidde bude ki video eno wegenda kubeera nga tekutukira ku Fad Pro UG okutusako amawulire ag'enjawulo nga bagatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sako ne bw'eggwanga era nga video oba ogifunye teeka ekigalo like nga sharingirako abala ku box ako wansi kabeera open tekiganda naawe kubeera nga tesula endowooza kusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira eby'omuyimbi Edrisa Musuuza bitabuse era ng'ono ndowooza badde wiiki ng'emu oba ennaku nga mukaaga yavaayo n'abeera nga temunanga asabula abayimbi bakadongo kamu yafa nategeeza mbwakadde kaabwe bwe baaberera abayimbi ab'amaanyi baddanga mu bakazi kweyagala kukola bino kunywa mwenge kola biki kakati akadde kano oluvannyuma okubeera nga ate akasente kabaggwako nga tebalina kye beekoleddewo kakati no Edrisa Musuuza aweereddwa nnaku mbale abeere nga ate avaayo yeetondere abayimbi bakadongo kamu bye yasobola okubeera nga temunange ayisaamu eggaali era nga awoningiddwa nti sengenda kwezo ziggwako nga tasobodde okubeera nga temunange yeetonda ebigenda okubeera nga temumotukako bigenda kubeera nga ate birala nnyo kinajjukira oti abayimbi bakadongo kamu abe basinga eddogo mu ggwanga lyati Uganda era nga okusinziira ku records bano nno bazenga beeroga ono aloga ono naloga oli era nga Edrisa Musuuza bamugambye nti agamba mpati gayina gagenda kubeera nga tegamuggwako senga akeera ku makyana abeera nga ate agaana okubeera nga teyeetonda bino binagenda kubeera nga tebikutusakawo naawe osobola okubeera nga tewewulirako biki ebigenda mu maaso saidi ze tula butuze kalira teekawo endowooza yo wansi awo subscribing akade ka notification okufoneko kajja kubeera nga tekawalatenga buli wenda bandese video shekasha msomo wa dua abeera nnyo okubeera nga takulombereddwa wena ayina ensonga ez'enjawulo ezikyaganya okubeera nga teziteera mu bulamu ajja kubeera nga akolako ng'akozesa maanyi gaduwana kurani ku namba ez'essimu ezirina okubeera nga tezita wansi awo ku stickers kambawe ensonga zino eza Edrisa Musuuza sako n'obutambi obulala bungi nnyo tebaafu olwaleero bannayuganda mutegeere tigano ge mazima ekibadde kirwanya abasajja bano okutuuka bakaabire mu maaso tebakaaba lwa kigambo Kenzo kye yayogedde nti kinene nnyo naye Kenzo naye nkiddamu naye Kenzo nkusaba weetondere muzeeyi gwe wayogedde erinnya muzeeyi Dani Mugula kuba statement yo teyabadde mbi naye bagamba ow'ebbango ewali ow'ebbango tofunyirawo mugongo ewali ow'ebigenge toweterawo ngalo kakati gwe ekirala Kenzo tandika okusengejja nga tonnata bigambo by'oyogera kubifulumya sokoddeyo obutambi obwo nga tonnabuta owulize statement gy'okola bw'oba okyaziza munnamawulire nga tannakugjamu bibyo kunoonya kontenti we sooka okole ebyogenda okwogera mubituulemu nga kabineti mulabe bye biyita wayogedde ekigambo nga kikulu nnyo naye ate wafunyiriza engalo ewali ab'ebigenge era ne muzeeyi Dani Mugula okunyiiga teyanyiize lwa kigambo kye wayogedde yanyiize lwa bakulu banne baalaba bakaaba ontegedde bulungi kyova olaba mu katambi ke batambuza temuli mwana wa myaka gyange temuli rigimu yaffe beerwanako nga bbo muzeeyi Dani Mugula tusaba osonyiwe Kenzo kuba toli musajja wa ntalo Kenzo bano bajja kuggusa bano togenda bawona mpozi nga weetonze n'okola omukolo omunene ogubagatta naye n'emisambu egifuga muziki w'e Uganda nagyo gigenda kukolimira odde otya ku basajja obabuuza ennyumba nga n'omugaggawo n'abagagga b'ebiseera ebyo tebaazirina ku byalo odde otya ku basajja n'obeekompeyalingako ng'ennyumba gy'olaga ogizimbye 220 oyogera ku basajja ab'ekyenda nga baakuba emmundu ne babeera mu mbeera eyo mwe musobole okujja mu buukire mufuuke kye muli olwaleero Kenzo wayogedde bubi Kenzo wayogedde bubi ekyo nze ngenda kikugamba ate nga twogeza mazima abasajja tulina kyobasinga kubanga sebatta ani tekukyaliko awo afa abaana be ne babonaabona nti taata waffe bwe yafa okubonaabona kwaffe kwatandikira awo ebintu bye baabibba sima tewali abasajja kati be balina betuyita obugagga obwa ddala Kenzo ebiseera byobabuulizaamu emmotoka ez'ebbeeyi wali luddawa ekyaloko wali kwaliko kalina Kenzo maaso bayinza obutakubeerera walungi kazibwe kapa obadde nolaki musendeza Museveni ofa kinensi that is 1 2 basajja mwani yabasiba mu ndongo etaliimu ssente ani yabasiba mu kuyimba ani yabatuma okuyimba okutaliimu ssente ntandise
Bapolomota baka abafukidde eggwanga lyonna ekizibu naye beesibye ku bivulu. Ani abasikyuzingira omulimu ogwo? Abayimbi mutu asamira abafa ne mubula ne ani abasindika mu kuyimba? 3 ani atandika endongo mu Uganda? Live etandise. Ani atandika endongo? Ani abagamba nti mwe mwaita endongo wano? Mubasajja mu abayogeza n'abakongo bali babajjako n'okubajjako nga temuliiko. Bakofiro mido bagagga bavundu bawangana mu America bawangana na ludda wa. Mu mpenso nga 2 ku Kenzo kyayogedde kikyamu. Musokeme kabe buziga bu krokodilo tiyaza balogo bano. Abakuze baloga, bakadde baloga, ense balemerwa kuloga. Sende mwazi bali ya mukuloga. Mukweroga. Wana basajja mwe mwasanga abayimbi abaliwo. Okwali simanyi ekirasiki kawalia. Kumwe najje nesonya na namanyi ekirasiki kawalia. Waliwo eri wamala. Waliwo Christopher Sebadduka. Batone senke beje bonna bali bayimbi wano. Bonga teba complaininganga. Abana babwe ngate ba complaininganga nti mwajja ne muyimba ne mubayisa. Wacho jealousy ebakoze sensobi. Basajja mu muyine emitima emibije jabagana okulakulana. Basajja mu atabakolera mu yatabamanyi mugula simpasa wano ku social media. Basajja mu bulogo wabajjula ne mweroganga mweko omusajja basodo yakuwa oluyimba ennimiro y'okubuganga. Tiyenga nasawe sagaji nga buli alirabaka kukuluma nembaze emmere y'ekitalo n'amatabi ne gakweya bukweya. Omusajja mwana ayimba nti awo ambalese bawulira. Balinga abayimbi. Bana basajja bayimba ngenyimba ezekoona ezeroga bonna nga bayimba nyimba kwekoona. Omusajja Kafero yayimba oluyimba olugamba nti sempala nswadde jendi yeweno atanda bani oyo esine ekiuka mbale emirembe gino madala yenseno kuba buli ekibeera n'okusooka kyonna kifuna we kikoma gibadde mirembe nno ejibunyo kusanyuka naye nze abali bannange bafuka basunzi twakola ensimbi bannange twabaze maali laba bwe tubulwa entegeka kyokka sitaani w'amaanyi njagala okwotinge wano twakola ensimbi bannange twafuna emaali laba bwe tubulwa entegeka kyokka sitaani w'amaanyi oba akutegera olina kubanga otegeera nnyo mumanyi be yali ayimba abo abasajja bakola sente zaye bazimaliranga mu masabo okweroga bazimaliranga mu kwewalana bazimaliranga mu buteyagaliza balina neki bali ba muzalisa batayimba lima teri baddogo kumwe nane amanyiko kyava kumwe nane amanyiko kyava mukimanyi bulungi mwenna mwe babaddawo sebale nakati musawo muganda yakola n'essabo Abudu Mulasi kati musawo muganda yakola n'essabo mwagala kuŋŋamba nti Abudu Mulasi teyakuba teyakola sente ayina ki gome kibata swimming pool nga banga na kivoomu ayina ki bwe tuba twogera reality Kenzo n'agamba nti bakitaffe baakola naye tebalina kye bayina tosobola kukamba nti gundi ayina ennyumba bayazima ennyumba Kasozi yes kubanga namwe kenyini muvaayo mu public ne mugamba nti amabanja gabali mu bulago nakati mukabanga mwina ye mabanja kyagatago ga myaka emeka mwafuka babega bakirerese Kenzo nga tannabajja mbadde mufaana buta njagala makwate flashback ye buli omukwata flashback Kenzo wakusanze boba dotunwa ne boli kibuka kalo ka Buganda baya komande n'okuyimba nende bayogera kigwe mwayimbanga nyimba za mandwa mwayimbanga nyimba nga zikuba ku byalo wammwe mwayimbanga nyimba za kusamira tokubye kulimba luli international nga wala Paul Job Kafero walukubako wali nyenyo nyimmeko gendo yimba so otaniko kubanja bamukabe bato kokukwana ne bakwana n'abaana baabwe
Mwazaala ku byalo gye mwalaganga nga buli bwe mulaga muzaalawo. Ne muzina ekidala kirambe kikali kyonna nga bagenda okuyingira endongo akuba bantu 3 bantu 2 mwabe baseeko. Akuba gita yebaseeka akube ngoma yebase ku 8 bafumbide mmere nga bonna bayingiridde bwerere. Kati munenya bakenzo lwa nsonga jera sebatta. Muine endowooza egamba nti kenzo byayina oba byayina kubeera byammwe. Kyekimu n'emirembe kyayitamu. Buli muntu alaba omuntu nze wano abakazi beegata ne bankuba. Oyo omukazi omwe w'amataka amangi bwe nazimba kalina emakinde yalowooza nti alina kuba yiye. Temumanyi kyankubya mwenna. Nze nazimba ennyumba emakinde n'endetera ebizibu nandagaana okugera nti yange. Yavana nakola statement ye gyebuvuddeko n'agamba nti kadongo kamono tetwagala tubeere nga bali abasooka bakola ki ne kati bali maziga baka ekitegeeza tebeetegekera nga bwomuzeyi Sebatta yavudde mu press conference yatuuzizza ebigambo nemulema n'okumalayo n'akaaba nga mukaabya siye mukaabya erinnya lye ng'akaaba mazibu ate akwagala wawerekera kubanja gujja bagira abe already nkumanyi oli biased ne Kenzo njula n'obutakuwa kwogera sebo jibereddemu omusajja mukulu yambala enkofiira kakati enkofiira kyenjagala okugamba tuba kubeera mu nsi ezagunjuka edda. Eddie Kenzo yali badde akola ebintu 2 okwetonda n'amala n'alekulira tanavayo kwetonda naye obeera waddembe obutakikola okusinziira ku ntegeerayo neneeyisaayo. Ekisooka Eddie Kenzo omuntu bw'ofuna ssente okufuna ssente si magezi ate si kutegeera naye obeera mu pulogulaamu ya Katonda nti ssente olizifuna. Bw'otunuulira Eddie Kenzo n'ababa ayogera Eddie Kenzo y'omu ku bantu singa yali alina abawabuzi y'omu ku bantu abatasaana kutunula mu kamera kwogera kuba Eddie Kenzo tatunulako mu kamera n'atayokya ng'enjogera y'ennaku zino. Eddie Kenzo tatunulako mu kamera n'ayogera ebigambo eby'amagezi. Ngenda kujja ne lisiti y'abantu 10 nga buli lwatunula mu kamera amansi entungo okumansi entungo kuba kuwemula sibe kiri nga buli lwatunula mu kamera ebigambo bye byayogera tebimugattako okujja kumutoolako. Naye olwaleero kankoyo 2 bembadde nsaba baleme kuddamu kutunula mu kamera nga ne batunula mu kamera tebalina kigambo kyonna baserebulite 10 tujja kujja nabo ku Sunday ejja mukaba banabakkiriza nga tebalina kutunula mu kamera nga mu kamera basaana kutunula mu kamera nga bayita abawagizi baabwe bagende babawagire nga balina concert naye okutunula mu kamera nga agenda kwogera ensonga ez'ekintu ekikulu ng'era akulembedde lisiti eyo bamuyita Eddie Kenzo Musuuza ne David Lutalo be bali ku lisiti y'abantu abatasaana kwogera mu kamera nga buli lwe boogera bookya tebalina kigambo ky'amagezi kye boogera. Eddie Kenzo essaawa zino yalibadde yalekulidde dda. Eddie Kenzo okubeera pulezidenti w'abayimbi ekigambo ekituufu tasaanidde. Sinaako butaka kakati bagambe mbu Eddie Kenzo yakulembera Moses Matovu. Gwani asaanidde Eddie Kenzo mbu akulembera Jose Chameleone. Wagambye bala Eddie Kenzo mbu yakulembera Fred Sebatta. Ne Eddie Kenzo Eddie Kenzo akulembera Abafrigo. Ekintu kisoboka just bamuleka bulesi abakulembere. Naye ekyobulabe nti ate abakulembera talina mpisa si muntu mulamu. Ekigambo kyeyayogedde gwe kitwale kyawudde sebo mpulirizaako era ngena kwewuunya nnyo abakadongo kamu be basigala mu federation ya Kenzo yakulembere kwekokawula kwengamba kyabawudde nkugamba bwe nti tobeeranga awantu we batakuwa kitiibwa tobeera awantu we bakutyoboola eriyo abantu nga balina embeera zaabwe nga tosobola kumuwa ssente n'omumanyiira nga nababa yasuza enjala zikkasukira kakati mu bantu abasinga okwagala ebitiibwa nga wakiri ssente zigaana ne basigaza ebitiibwa byabwe ate nga babirina babayita abayimbi b'akadongo kamu. Abayimbi b'akadongo kamu basobola okuba nga si bagagga nnyo naye nga tebali bubi. Abayimbi b'akadongo kamu gwe musingi gwa nze nkitwala mu kutegera kwange gwe musingi gwa music we Uganda. Abantu n'abagaanwa okuba n'abatabamanyi
baali bayimba nga basinziira ku bo. Era abamu abayimbi b'omulembe guno bakozesa nnyo babanga abaagala okubagira egambo oli muyimbi wa kadongo kamu. Ekyo kitegeeza nti omusingi gwabwe gwe baateekawo gwali gw'amaanyi. Eddie Kenzo yayimba oluyimba lw'Abasudde, mwali mumanyi nsaaga. Naye osobola okumbulirayo omuyimbi wa kadongo kamu era ayiyiza ennyimba era ayimbye oluyimba lwa Eddie Kenzo ng'alwegomba. Bajjira ku mulembe gwabwe. Omuntu yenna yenna mu nsi buli lw'omulaba nga avuma abantu ng'akozesa ekigambo oli mwavu. Ekigambo bwavu tebakivuma muntu. Era olina kuba nga oli mukopi nnyo nga wali mwavu ng'ate makitwala entya omuntu afunayo ku buseera ndika okuvuma abantu. Oba olina okuba nga wava mu famire nga oba nga tiwakuzibwa nga wava mu famire enjavu ennyo Mukama n'akusitula ate n'olemeramu obukopi n'obwavu. Kati Eddie Kenzo n'oleeta ekyokulabirako ng'okireeta ku basajja basinga okuweebwa ekitiibwa mu music industry. Osobola okubeera ng'oli mwavu naye ng'osinga abagaga ekitiibwa. Dani Mugula nze kyasinza okuteeka ebivulu ebingi buli muyimbi yenna mutegeseeko. Omusajja gwe bayita Dani Mugula ye musajja asinga discipline mu music industry ye Uganda. Yavuganga emmotoka ye n'agireeta bisere mu tukyakuba ebisaawe n'apaakinga wali ne mukyala we Namuddu. Wamuyitanga buyisi tumuze ogenda kumuyita. Oluusi twategekanga ebivulu ekivu ne kikusala n'ogera n'omunyala mugamuzeeyo akasente kagaanye. Oba akasente kagaanye muntu we n'amafuta n'avuga emmotoka ye n'agenda. Tatunulangako mu kamera kutyobola muntu. Naye n'oleka omuleeta ng'ekyokulabirako n'okola ne ku linnya lye ng'oli mukulembeze. Ate okumanya omusajja gwe bayita Eddie Kenzo ansonyiwe simwogerako mu bubire kuba simutyoboola. Tukkirize tugaane talina mpisa n'amagezi talina. Kimenyewo. Sijja kukimenyewo. Kimenyewo tuli ku mpewo za ggwanga. Tuli ku mpewo. Ebakuwulira. Kimenyewo. Ababitekisa kimenyewo ekyogamba nti talina mpozi osobola ogamba nti empisa kale okusinziira ku ggwe. Si mukale. Si mugunjufu. Kiri kiti ekyo. Obugunjufu. Ekyo si kibi nnyo. Omuntu yenna yenna omukulu n'oba n'erinnya etya. Kampe ekyokulabirako Eddie Kenzo ng'asanze Sebata ng'atudde wali. Chameleone ng'atudde wali. Dani Mugula ng'atudde wali. Kakumirizi ng'atudde wali. Sebata ng'atudde wali. N'ayingira n'amalala gaago g'atambuliramu n'obupale bwe obwa jjiini. Ani asobola okuyimirira okuva katebe Eddie Kenzo atuule. Ani soma Dani Mugula gwe yajereza. Sebata. Jose Chameleone. Moses Matofu. Ofuna bulungi nga bamuviira olw'ensimbi oba talent wise oba kiki byonna okimanyi osobola okuba n'essente nga tonna kitiibwa kwaba abantu abatudde awo beyayisizzaamu amaaso eggaali yabayisizzaamu amaaso ekintu ekyo omuntu yenna Basudde yagamba nti omuntu baakuvumanga obwavu tayongerangako ekirala aba akuvumye buli kimu. Era ngenda kwewuunya nnyo Fred Sebata n'abayimbi ba Kadongo Kamu okusigala mu federation Eddie Kenzo gyakulembera. Ekisooka bakwata ssente abayimbi ba Kadongo Kamu okujjako nga tebali organized. Ekikubeeza mu federation ya Kenzo kiki nga bayina bagita association mekigamu kintawanya okwogera. Ekibabeeza bayina association yaabwe bagiyita Kamuta. Temulina nsonga lwaki mubeera mu federation ya Eddie Kenzo gye batabawa bitiibwa gye batamanyi value yammwe. Gavumenti esobola bulungi nnyo okukwata ssente n'eziteeka mu federation yammwe butereevu. Ffe tulina bapromota wano bapromota ne Kampala. Okimanyi nti eggulu waliyo bapromota baayo. Bapromota bagita batano ab'eggulu gye bali tebali waffe era ssente baafuna ssente okuva mu ministry. Tebali party ku mizikira mpumbawumba nkugamba bwe nti ngenda kwewuunya nnyo abayimbi ba Kadongo Kamu ate mbanyiigire nnyo. Mwafunye
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.